Mu nsonga ezibobya ekibiina kya FDC omutwe kwe kuliisibwa akakanja poliisi nga bano bagamba nti emirembe gibaweddeko. Embeera gye tukoleramu ya bwerinde nga bwe mulaba ekitebe kyaffe poliisi ekyakizinzeeko ebizimbe bitulinaanye byonna bye bitunulira waggulu amagye gali eyo gye gayimiridde gali ku bunkenke nago. Abakulembeze baffe bakyali mu makomera abamu ku lunaku lwokutaano omumyuka wakulira abavubuka mu FDC Zerida Kakari yawambibwa n'essaawa yayo tetumanyi wagyali. Deputy Secretary General Harold Kaija akyali mu poliisi gye bamusibira. Omukuumi waffe wano ku kitebe Boniface Rokori naye ali omu ku abo abaasibibwa n'abakulembeze abalala bangi. Omwogezi w'ekibiina kya FDC Ssemujju Ibrahim Nganda annyonnyodde nti oluvannyuma lwa Ssabbiiti nnamba nga ggaliddwa ewaka olunaku lw'eggulo lwe yafunye ku ddembe. Ono agamba nti poliisi teyandibatadde mu kukemebwa. Twagala abali mu gavumenti eno amangu n'embiro nga batadde abakulembeze baffe bonna bajje amagye ne poliisi ku kitebe kyaffe tusobole okukola emirimu gy'okuweereza bannayuganda. Abakulembeze be FDC bangi mu Kampala ne mu bitundu ebirala bakyayiganyizibwa poliisi n'amagye. Efuga byebyo twagala n'obusibira mu bbwa bannaffe babikomye bonna mbiro kubanga biyinza okuviiramu ensi eno akabasa bw'otigiinya nnyo bw'omala n'olireeta omusaayi. So nolwo kitwagala bannaffe bakimanye nti kye batigiinyizaako ebbwa kimala. Nandala Mafabi ng'ono ye ssaabawandiisi w'ekibiina kya FDC agamba nti poliisi ne gavumenti baagala kubaggulako olutalo lwe batajja kumalako, ng'ono ategeezezza gavumenti bw'eba yawangula akalulu nga bw'egamba ke kaseera be yawangula ebalekera eddembe lyabwe. That clearly shows that President Museveni, who calls himself now President of Uganda, never won an election, because if he won, he will not be fighting a loser. So he is trying to legitimize what is not right. We cannot accept in our own country to be treated as prisoners. We cannot accept in our own country to be treated as refugees. We cannot accept our own country to be treated without enjoying our human rights. This is unacceptable. Nandala ayongeddeko nti ekya poliisi okuzinda ekitebe ky'ekibiina kyabwe tekiriimu nsa, nti bwe wabaawo omusango poliisi erina kukwata ye ssaabawandiisi w'ekibiina. Wano Ssemujju Ibrahim Nganda ategeezezza nga wadde poliisi egamba nti ekifo bakiteebereza okuddizibwayo emisango, ne we baddizza omusango poliisi etuuka n'eyamukayo. Poliisi naffe batubuulira nti pulinta yaffe ate tebali mu pulinta, bali bweru mu parking, nti yali epulintinga matiri y'okukuulayira kwa Kano Dr. Kizza Besigye. Ekyo kiboogera tebanakutubuulira siini obukulemu bagiteekwa kugibeera mu lubeerera kubanga mulimu ne crime zikolebwa ku nguudo. Nesirako poliisi ng'eri mu nguudo tevaawo mbu eno siini obu crime. Kyakwekwasa kubanga bakyali wano. Ssemujju wano wategeereza nti ensonga nga zino ze zimu ku zibawaliriza okudda mu kafubo basalewo ekiddirira. Ono agasseeko nti ezimu ku nsonga ezigenda okuteesebwako mwe muli ekyakatambi akalabikiramu Dr. Besigye ng'alayira akafuuse kanaaluzaala. Akatambi ako olw'okubanga kati kali mu maaso ga kooti tujja kwogerako ebigambo bitono era ke kaviiriddeko abamu ku bakulembeze bwaffe okuyitibwa ku poliisi. Bwe tunaafuna okuwabulibwa kw'abalooya biki wabwe tuteekwa okukoma mu kwogera katambi ako tujja kubaako ndowooza statement ey'enjawulo gye tunaakafulumyako. Naye kati n'olwaleero meeting gye tugendamu ey'abakulembeze naye egenda katambi ze zimu ku nsonga zegenda okutunuulirako mu meeting gye tugendamu mu budde obugenda okuddirira. Ssemujju era mu ngeri y'emu ayongedde okukiggumiza nga bwe baayungudde bapuliida baabwe okulaba nga bawolereza Dr. Besigye ku misango egimuvunaanibwa egy'okulya mu nsi y'olukwe. Era bano bongeddeko nga bo bwe batakabanira enfuga ennungi ng'ekyokulowooza nti balwanyisa Pulezidenti Museveni ng'omuntu kiba kikyamu. Wabula mu ngeri y'emu olwaleero Dr. Besigye asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti enkulu e Moroto ng'ono amusindise ku alimanda eruzira. Emisana ga leero Dr. Besigye ateekeddwa mu nnyonyi okuva e Moroto nemuleeta bukubirire ku kasaawe k'ennyonyi e Kajjansi okumpi ne Kampala ng'eno gyaggiddwa mu bbaasi y'amakomera n'atwalibwa eruzira mu Maction Bay gy'akuumirwa na buli kati. Andrew Kagwa, WBS TV, ku kitebe kya FDC Najjanankumbi.